Bismillahi wa salatu wa salamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa ba'd. Tutandise hadithi yafeesoka mu kitabu kyaffe ekya Saffi athalithatu athanawiya, kitabu mudhakaratul hadithi sanatu athalithatu athanawiya, mu kitabu kyaffe ekya senior 6 ey'Oluwarabu. Hadithi yasookera ddala twamala okulaba introduction y'ekitabo kino eno, twagiraba tulaba ku kitabo ekisooka oba omulyango ogusooka mu kitabo kino gwali kitaabu al-Kisaasu, ekitabo ekyogera ku revenge oba okuwoolera eggwanga. Kati hadithi esooka mu kitabo kino eno nabbi yagamba, hadithi wali mu kitabo bagamba nti al hadithu athalith wa thalathuna ba'da 300, nti hadithi ya 333. Hadithi egamba nti an Abdullah bin Mas'ud radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallama la yahillu damu imri'in muslimin yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah illa bi ihda thalathin athayyibu zani wa nafsu bin nafsi wa tariku lidinihi almufariqu liljamaa. Hadithi eyo Abdallah bin Mas'ud radiyallahu anhuma, Allah musime Abdallah, yabeera nga alipotinga mu hadithi eyo n'agamba nti nabbi waffe Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam yagamba nti la yahillu damu ri'in muslimin yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah illa bi ihda thalatha. Agamba nti omusaayi gw'omusiraamu yenna tegukkirizibwa kubeera nga guyiibwa, yenna omusiraamu yenna akakasa nti teri kisinzibwa mutuufu okuggyako Allah, nti era nabbi waffe Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yali mubaka we, yenna akkiriza ekyo yatula shahada. So nti omuntu yenna na shahadataini ezo oba shahada ezebbiri ng'akakasa era nakkiriza nti teri kisinzibwa mutuufu okuggyako Allah, era nabbi waffe Muhammadi era naye amukakasa nga era amukkiriza nti mubaka wa Allah, nabbi yagamba nti omuntu yenna akakasa ebyo era abikkiririzaamu takkirizibwa musaayi gwe kubeera nga guyiibwa illa bi ihda thalathin, okuggyako abantu ba miteeko esatu n'agituwa. Nagamba nti omuntu yenna akkiriza shahada ezo yenna omusiraamu, omusaayi gwe tegukkirizibwa kubeera nga guyiibwa oba takkirizibwa kuttibwa okuggyako ng'akoze ebisatu bino oba okuggyako olw'ensonga zino ssatu. Ensonga esooka n'agamba nti athayyibu zaani, singa omuntu akola obwenzi nga mukulu. Kyebagamba na thayyibu, omuntu omukulu we bategeeza bagamba muhsin, omuntu nga mufumbo, nga tumanyi bulungi mu mataka g'obusiraamu nti omuntu omufumbo wayenda tumukolako arajimu, ebanga hadiye tumukuba obuyinja obwo obutinitini paka olwafa. So nti omuntu oyo atibwa, yoyo omusaayi gwe gukkirizibwa okubeera nga guyiibwa. Omu ku bo asayyibu zaani, omuntu omwenzi omukulu. Then number 2 annafsi binnafsi, asse munne, omuntu asse omuntu naye tumutta mu busiraamu atali revenge. Twagamba twasoma ali Kisaasu mu fiqh nti omuntu bw'aba asse munne mu mbeera za mirundi, twalaba mu mbeera za mirundi 8, nga singa akikola mu nzita bwetyo naye tumutta. Kwe kujja nti omuntu aba amussa agenderedde. Twalaba emiteeko egyo mu fiqh, asobola okaba tajjukira oddayo wali nolaba ku baabu ya fiqh wali twalaba ku katil amdi, suwar katil amdi, emifaano oba ebyokulabirako ebyokutta ng'ogenderedde, biri awo bya miteeko 9. Mulimu mpaka n'okuttisa omuntu n'atisa munne eddogo ng'eddogo eyo litta. Amanyi bulungi fani y'eddogo, nagamba nti akozeseza ddogo ki
oyo aba wakufa. Kasinga omuttisa mudogo erisobola okutta nawe tukutta mu mbeera bwetyo. So agamba wano nti omuteeko ogwokusatu asooka yoyo sayibu zaani, owokubiri anafusi binafusi, asse munne naye tumukolako kiswasu ne tumutta tumukolako revenge, then asembayo wataariku lidiinihi almufariku liljamaa, omuntu avudde mu ddiini tuyita murtadi, oyo alese eddiini n'alokoka, oyo mu busiraamu tukkizibwa okubeera nga tumutta kuba batakyalina mugaso mu nsi. Tugamba nti almufariku liljamaa, ayawukanye ku jamaa, ayawukanye ku banne. Tuli basiraamu ffenna, tuli basiraamu, ye n'alokoka n'atuvaamu, oyo ayawukanye ku banne tumutta. Mu busiraamu tukkirizibwa okubeera nga tutta omuntu ng'oyo. So ntongedda mu maaso tugamba nti almaana al ijmaali, amakulu ga hadithi eyo agakungaanya al ijmaali, amakulu gennyini agakungaanyizibwa mu hadithi eyo ag'okungulu, ag'omunda, ag'okungulu. Tugamba nti harasa ashari'u lihakimu arrahimu ala ibqa'i nufusu wa amniha, nti yabeera yafaayo nnyo ashari'u lihakimu, omuteesiteesi w'amateeka kakensa atakola nsobi, Allah tabaraka wataala arrahimu era omusaasize ennyo, ala ibqa'i nufusi wa amniha, nga yafaayo nnyo ku kusigalawo kw'emyoyo, okusigalawo kw'abantu, nti yafaayo nnyo n'abeera ng'ateekawo amateeka agakugira omuntu abeere ng'asigalawo ku nsi kuno eno, wa amniha n'emirembe gye, omuntu abeere ng'era awangaala mu piisi, ng'awangaala peacefully. Faja'ala laha min shar'ihi himayatu wa wikaaya, n'abeera ng'ateekawo mu mateeka ge, yateekawo kyeyita protection, yateekawo security, okukuuma, okukugira, yateekawo amateeka agafuga omuntu, agakuuma omuntu obulamu bw'obeera nga busigala nga bukyaliwo mu nsi muno era ng'awangaalira mu mirembe. Mu mateeka ge yabeera ng'atuwa Allah tabaraka wataala mulimu ag'okubeera gakuuma omuntu, gakuuma obulamu bw'abantu. Faja'ala a'dhamu dhunubu ba'da ishraaku billahi qatlu nafsi allati harama Allah, n'abeera ng'afuula ezzambi erikyasinza okubeera eddene ng'ovudde ku shiriki, ezzambi erikyasinza okubeera nga ddene mu maaso ge Allah tabaraka wataala, ng'oggyeko okugattako Allah n'ekintu ekirala, n'abeera nga alifuula okutta omuntu Allah gwe yaziizaako okubeera nga attibwa. So okutta omuntu begayri haqqi, nga tomusse mu mazima, ng'omusse dhuluman wa udwanan, ng'omusse mu bulyazaamaanya na mu bulumbaganyi. Abamu bakikolesa kukolaga maanyi nti kamutte ndabe kye bagenda okunkola, nga wano gavumenti zaffe zimu we zikola. Agenda atta abantu nga 6 n'agamba ani agenda okungambako, nze ndi w'amagye, mu mbeera bwetyo. So abantu abamu bakikola nga udwanan, ujasi bulumbaganyi, wa dhuluman, na bulyazaamaanya, tewaliwo mazima gonna, tewaliwo mbeera nti asaanidde attibwe, wabula ne bamutta buusi mu mbeera bwetyo. So agamba nti Allah yabeera ng'ateekawo amateeka agakugira mu shariya ye, n'ateekawo amateeka agakugira omuntu ono, agamukuuma, agaprotectinga obulamu bw'omuntu ono busigale nga bukyaliwo era ng'awangaalira mu mirembe. N'ateekawo amateeka ago, n'afuula ezzambi erikyasinza okubeera eddene ng'oggyeko shiriki, nga kwe kutta omuntu. Era omuntu asse munne ezzambi ddene nnyo mu maaso ga Allah tabaraka wataala, okusinga amazambi amalala gonna. Amazambi mangi, mulimu obwenzi, mulimu okukolaki, okubba, naye okutta omuntu yezzambi erikyasinza okubeera eddene. Kyova olaba nti lyo amateeka galyo gaawukana. Tulina kye tuyita kiswasu, mulimu kye tuyita okuwoolera eggwanga, atise naye tumutte. Naye gano amazambi amalala gano bw'ayenze tumukuba embooka awo 10, sobola omukola embeera endala yonna mukisinziira ku mbeera gy'akikoleddemu. Tugenda mu maaso tugamba nti waharrama huna qatlu muslimu alladhi aqarra bishahadataini illa an yartaqiba wahidatan min alkhisal thalatha. Netugamba nti waharama huna, era wano yaziiza, wano baaziiza okutta omusiraamu yenna akakasa oba eyakkiriza shahada ezebbiri, eyatola shahada, eyakkiriza Allah n'omubaka we, okuggyako nga yeebagadde erimu ku mazambi gano wana,
asatu obanga okujjako nga yeebagadde bino ebisatu ekimu ku bino ebisatu ku mazambi gano wano asatu gano. Al-ihsaaru tegeezaamu amazambi amanene oba kye tuyita sobola okiyita nti mukiyita mutya wano eno waliwo wetuyita ekivve. Omuntu okuba yeebagadde ku bino ebivve ebisatu tugamba al-ula ekisookera ddala ngamba nti eyazini wakad manna Allahu alayhi bil ihsaan. Omuntu singa omuntu akola obwenzi naye ng'ate Allah yamusobozesa n'amuyamba n'amusobozesa n'abeera nga musajja mufumbo bil ihsaan kigambo muhsin ye muntu omufumbo nga Allah yamusobozesa n'omukyala we so nti waba afunye obwagazi alina waasobola okubeera nga abumalira kati n'akola ate obwenzi n'asuuka ensalosalo Allah yamuwa omukyala amulina bulungi n'ava ku mukyala we n'agenda n'akola ki n'ayenda. Tugamba nti omuntu oyo mbeera bwetyo akkirizibwa okubeera nga ayiibwa omusaayi gwe tumutta. Netugamba nti wa affa farujihi binikaahi sahiha era omuntu oyo anabeera nga akuuma ensaazi ze nga Allah yakuuma obwere bwe n'ennika eya sahihi enika entuufu so nti wa affa omuntu oyo nga Allah yamuwa ifa kitegeeza ensa oba omuntu oyo Allah nga yamusobozesa n'abeera nga alina waasobola okubeera nga akuumira ensa ze oba alina waasobola okubeera nga atebenkerera afunirawo sakiina afunirawo obutebenkero alina omukyala ekategeeze omukyala mufumbo bulungi bbaayo waali n'omusanga nga ali eri n'owa booda mu bitooke mubeera bwetyo omuntu oyo akikoze tukkiriza okubeera nga tumutta kubanga ekyakoze kiba tekisaanira kubanga Allah yamuwa obusobozi. Waliwo abantu nga mwana oluusi ng'abaana abatala babikira abaana bato tebanaba okubeera nga talina mukyala ali awo kati omuwulu mu mbeera bwe tumukwata mu mbeera za njawulo ye tumukuba mu mbooko 10 taddamu kikola ne munne alabireko n'agamba gundi baamukubye embooko 10 lwa bwenzi sijja kukigezaako so tuddemu tukola taadiibu tugezaako kumupanishinga naye ate n'ono omuntu akikoze nga alina omukyala oba musajja mufumbo oba omukyala mufumbo mu mbeera bwetyo oyo tukkirizibwa okubeera nga tumuggyawulo okuba ajja kubaayo na society yaffe ajja kwonoona society yaffe ey'obusiraamu mu mbeera z'aba yeeyisizaamu ezitasaana. Wathaniyatan ekyono ekyokubiri ekikkirizibwa omuntu okubeera nga omusiraamu oyo oba eyatula shahada oyo nga akola ki nga ayiibwa omusaayi gwe nga guyiika tugamba nti ayyamada ila nafsi ma'suuma fayazhakaha udwanan wa dhulman. Singa omuntu agenderera ku muntu gw'amanyi obulungi nga ali ma'suum talina musango gwonna musajja omusaayi gwe gukuumibwa talina musango gwonna talinaawo nti yasse gundi si nti yayenze talina musango gwonna gwe yakoze oli n'amugenderera n'abeera ng'amutta agenderedde tugamba nti omuntu yenna akikoze atta omusiraamu oyo oba atta omuntu tugamba nti omuntu oyo wasse takkiriza okubeera nga attibwa taga obusiraamu tugamba nti ng'amusse udwanan wa dhuluman ng'amusse lwa bulumbaganyi oba na bulyazaamaanya omuntu oyo naffe tumutta akikoze gwe gumu ku mazambi agatisa omuntu omusiraamu singa ayenda nga muntu mufumbo singa abeera nga asse munne naye tumutta. Deni wa thalithatu waliwo okunyira wano agamba nti fal adil wal musaawa limithlu hadha nti okuteekawo obwenkanya n'okubeera nga tuleeta omwenkanonkano oba equality mu mbeera bwetyo oyo akikoze munne tumukola kyakoze munne limithlu hadha naye tumukola nga kyakoze asse munne naffe tumutta. N'agamba nti ayiruka mithlu ma sanaa irujaan lilhaqi ila nisabihi waradaan linufuusi albaghiya anil udwan. Tugamba nti tukikola naffe netumuteekako ekyo kyakoze munne nga tugezaako okubeera nga tuteekawo amazima oba obwenkanya. Ekyokulala lwaki tukimukola n'okubeera nga tukoma ku bano abalumbaganyi albaghiya
abantu abalumbaganya abo abakyewagula abamu babeera awo nga batta bussi bannaabwe naye singa tukwatayo okwomu naffe ne tumutta n'oli abadde agenda okikola omulala naye afunamu n'agamba gundi baamuuse abaaba sijja kuta gundi nange bayinza okunkwatira awo baaba ng'alaba munne kye baamukoze naye n'atuuka okubeera ng'atya kati mu kutya okwo ne tuba nga tukuumye ate bano abalaba n'abadde bagenda okuttibwa mu mbeera y'okola ki eya udwana n'ey'obulumbaganyi mu mbeera y'okubeera ng'abantu balaga maanyi bakyewagula. So wathalithatu deni edhambi eryokusatu omuntu nga singa aba alikoze tumutta tugamba nti meyya butagi gaira sabili lmuminina oyo yenna akwata ekkubo etali lyabakkiriza ayawukana ku mugendo avudde mu busiraamu omuntu naye tukkirizibwa okubeera nga tumutta irtidaadi anidiinihi oyo akoze ridda aba omurutadi avudde mu ddiini ye n'agamba nti warujuu ani akidatihi tugezaako oyo avudde ku nzikiriza ye fahadha yuktalu liannahu la khaira fi baqai min dhaka alhalawati limaani agamba nti omuntu oyo bw'atyo attibwa olw'okuba takyalinamu kalungi talinayo kalungi kwonna okusigalawo ng'ate takyali avudde mu bwomerevu bwaki obw'obukkiriza nagamba nti thumma ragaba anhu wa zahada fahaulai athalathatu yuktaru tugamba nti wazahada fiihi mu mbeera bwetyo era tumutta tugezaako n'okubiriza abalala n'okubeera nga tubateekamu mu mbeera bwetyo nti omuntu yaba avudde mu bukkiriza n'abeera nga avudde mu busiraamu omuntu avudde ku ddiini n'agezaako n'okubeera nga ayabbiikira mu ddiini etali ya busiraamu omuntu oyo tumutta then netugidde wano waggulu tugamba nti fahaulai thalathatu yuktaruuna nti abantu abo ab'emiteeka esatu battibwa mu busiraamu lianna fi katlihim salamatu adyan wal abdaani wal aradi olw'okubanga mu kuttibwa kw'abantu abo mulimu okufuna emirembe salaamatu mulimu okutaasa al adyaani amadiini diini yaffe ebeefunye emirembe nti bulutadi afudde bamuse kubanga wanaasigalawo n'abala bayinza omugubira nagamba gundi bamukola ki nga wuuyo yalokoka ne bamuleka bulesi nange kandokoke tewali musango n'omulala n'akikola kati otumutta diini ebeefuna emirembe gamba abadde omulabe w'eddiini ate kati avuddewo ate ani agenda omweyungako so mu mbeera bwetyo oyo tumutta ddiini mukubanga mu kubatta abantu abattibwa olwokuba nti mu kuttibwa kwabwe amadiini gafuna emirembe ng'obusiramu bwaffe wal abdaani naye emibiri gyaffe abantu bafuna emirembe tugeeza mu nufuusi singa tutta omuntu asse munne n'abalala bafuna emirembe nti twawuseeko omutemo bamuuse bamukute ne bamutta omutemo kuba n'abalala baba beeraliikiridde nti gundi bamuuse basanze gundi nga bamuuse mu nnyumba baba abantu beeraliikidde omulala tebamanyi agenda kuddako naye singa bakwata omutemo ne bamutta n'abantu ku kyalo bafuna emirembe nti twawonye omutemo bamuuse so mu mbeera bwetyo obusiraamu bufuna emirembe n'abantu bafuna emirembe wal aradi n'ebitiibwa by'abantu bifuna emirembe ebitiibwa ng'omuntu oyo avudde mu busiraamu wetumutta abashika abantu omuntu walokoka famire egwesa ekitiibwa egwamu nabeerawo ng'abantu tebalina kitiibwa nti gundi omwana wa hajji alokose nga tebakyaweebwa kitiibwa nga baweebuuse naye wetumutta tugamba diini yafuna kitiibwa n'ekirala singa omuntu ayenda bamutta abantu ekitiibwa kikomawo ekitiibwa ky'obusiraamu kikomawo nti gundi omwenzi bamukozeeko ng'obuyinza bulagira kati obusiraamu ebitiibwa byaffe bikomawo nga eddiini kubanga omuntu akola obwenzi ku mwana wo aba akuweewudde era ekitiibwa kiba kiweddewo aba akutte ku kituyita right zo aba akutte ku irdi kituyita ekitiibwa ky'omuntu so omuntu nti aba akoleddwako oba akubiddwa embooko z'ekikumi naye baleese obwenkanya bukoze eki buteereddwawo obwenkanya kati oli ayenze ku mukazi wo ne bamutta nabagamba manya nti bweyataddewo obwenkanya yayenze ku mukazi wange nange bamukoze eki bamukozeeko ng'obuyinza bwe bulagira kati mbeera bwetyo yayenze ku muwala wange era kinyuma nnyo naye oba oyagadde nti bayenze ku muwala wange ne bamusiba era omuntu awulira emirembe nti bamusibye oba
tozizza ssente bwezityo omutango bwezityo abantu temukoti era buli omu aba anoonya bwenkanya ku mbeera bwetyo bwalepinza omwana omuwala ku masomero buli omu aba anoonya bwenkanya kati singa bakikolebwa nga sharia weegamba nti bamutte oba bamukube embooko z'ekikumi oba bamusebe mu kkomera mu mbeera bwetyo omuntu awulira nga emirembe gikoze eki gittiridde ebitiibwa by'abantu bikoze eki bikuumiddwa bafunye obwenkanya mu mbeera bwetyo. So bino ma istafadu min alhadithi yatufuna mu hadithi eyo ngenda abiyita mu speed olw'okuba sagala kuwanvuya nnyo odi eno tugamba nti betufuna mu hadithi eno esookera ddala mu hadithi ekisooka tugamba namba 1 taharimu katli muslimu min dhakarin wa untha wa sagirin wa kabirin bigayri haki. Tugamba nti kiri haramu mu hadithi eno mulimu okuharamisa nti mulimu okubeera nga kifuula haramu okutta omusiraamu tattibwa. Kiri haramu okutta omusiraamu yenna kabeere musajja kabeere mukazi kabeere mwana muto kabeere musajja mukulu mukadde oba muzeeyi ebbanga lyamalanga musiraamu takkirizibwa kuttibwa bigayri haki awatali bwenkanya oba awatali mazima nga tewaliyo kimutisa tiyakoze musango gwonna takkirizibwa kuttibwa mu hadithi eno sooka okufuna mu hadithi eyo. Ekyokubiri kyetufuna mu hadithi eyo nti anna man atta bishahadataini shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah tugamba nti ata bima taqtadiyanihi wa buta'di amma يناقضهما فهو مسلم محرم الدم والمال والإرض له ما للmuslimina wa alayhi ma alayhim. Tugamba nti yena omuntu ajja ne shahada ezebbiri omuntu yena yena atula shahada ayatula shahada ezebbiri tetwogeddeko awo okubeera nga akkiriza Allah n'omubaka we omuntu oyo n'abeera nga era azze n'ebyo ebikuuma neyeesamba byonna ebitta shahada ebimujja mu ddiini tugamba nti fahuwa muslimu omuntu yabeera musiraamu era omuntu oyo muharamun damu omusaayi gwe guba haramu okuyiyibwa walmaali n'emaali yeekuumibwa wal irdi n'ekitiibwa kikuumibwa lahu maali lmuslimina omuntu oyo aba n'ebyo abasiraamu naye babeera nabyo nti omusiraamu abeera bwati ne bwati naye ab'omu ku basiraamu era n'ebyabasiraamu byabwe ebibye byabasiraamu nti tubikuuma nga onaakuma eby'omusiraamu omulala nera n'ebyabasiraamu abimukakatako naye okubeera ng'akola ki abirwanira oba okubikuuma. Ekyokusatu kyetufuna mu hadithi eyo taharimu fi'lu hadhihi al-ikhsar thalatha au ba'daha kiri haramu okwebagala agamazambi getulabye agasatu getulabye awo waggulu oba ebimu ku go wa anna man fa'ala shay'an minha olw'okuba nti yenna akola ekimu ku ebyo byetulabye awo ebisatu istahaqqa uqubatil katiri akatibwako baasaanira oba atuukaana okubeera ng'ateekebwako ekibonerezo nga kyakuttibwa imma kufuran au haddan imma mu mbeera nti akafuwadde oba mu kumutuusaako haddan omugabo gwe hadda fadamu hadrun era omusaayi gw'omuntu oyo guba gukkirizibwa okuyibwa bwereere teguliko the price n'emu tosasonda ekikumi gwe mutte buusigo ogende kasitaakola ebintu ebyo tulabye ebisatu ebyo oyo omusaayi gwe tegulina wadde price n'emu gule hadirun so nti tegulina bbeeyi yonna guli valueless no value tegulina value yonna. Then kyetufuna mu hadithi eyo ekyokuna athayibu yuradu bihi almusinu kyetuyita thayibu omuntu gaali yekozeeko batuyita nti omuntu omukulu oba gwe tuyita omufumbo tugamba nti huwa almuradu bihi almusinu ye muntu athayibu gwe boogerako wano ye muntu omufumbo nga yafumbirwako mu bufumbo bwa halaali yabwanika ne bamuwa n'amahale ge wanaagaba amahale oyo ne wabanga yafumbirwako ne waba yavaayo tugamba nti yaba thayibu aba mufumbo kuba yafumbirwako mu bufumbo obuli halaali. Then ne tugamba nti wahuwa
era omuntu oyo gwetwogerako wahuwa man jamaa wahuwa hurun mukallifu, era yoyo omuntu gwetwogerako nga yegase mu nsonga z'obufumbo naye nga hurun ali mwana waboobo ali alina free man mukallifu ate nga muntu mukuru ategeera bulungi amagezi agayina baligun akir muntu mukuru era nga ategeera si mwana muto si mulalu wabula nga mukuru ategeera bulungi nnyo n'akikola fi nikahi sahihi neyegatako mu nsonga z'obufumbo mu bufumbo bwennyini obutuufu obw'amateeka g'obusiraamu tuta lawful marriage. Tugamba nti omuntu sawa akaana rajulan am imra'atan kabeere musajja oba omukyala fa iza zana omuntu bw'atyo singa aba akoze obwenzi fa ukubatihi arrajimu bihijaratin hatta yamutu, omuntu tumukuba obuyinja obwo tumukolako rajimu tumukuba amayinja paka kufa tumukolesa obuyinja obwo simayinja manene gano amato siddene lyonamukuba erimu n'afa tumukuba buno obuluma n'omukuba n'afira mu bulumi ng'awulira obulumi naye nga tafa n'omukuba n'omubaka lwatuuse okufa oba nnaku 2 oba 3 ng'ali awo mumukuba amayinja ago. Then kyetufuna mu hadithi n'ekyokutaano nti anna man qatala ma'suman amdan udwanan fahuwa mustahaku lilkisasu bishurutihi. Tugamba nti yenna atta omuntu ma'suman nga gwasse takkirizibwa kuttibwa, musajja omusaayi bwe gukuumibwa naye ng'amusse akikoze amdan ng'agenderedde udwanan na bulumbaganyi, tugamba nti omuntu ono fahuwa mustahaku lilkisasu akkirizibwa naffe tuwolere eggwanga tumukoleko kisaasu bishurutihi nga tutuukiriza obukwakulizo bwayo. Namba 6 tufuna mu hadithi eno nti anna almurtada an alislaamu yuktalu, nti omuntu yena avudde mu ddiini gwe tuyita murtadi attibwa li anna riddatihi dalilu ala khabathi tawiyatihi wa anna qalbahu khala min alkhayri wa ghayr musta'addu likabulihi sawa kana dhakran am untha fa inna kufrahu a'zam min al-kufri al-asli. Tugamba nti omuntu ono murtadi attibwa olw'okubanga okuva kwe mu ddiini riddatihi okuva ku ddiini akabonero akalaga nti omuntu oyo mubi nnyo era omutima gwe gwawukana ddala guli walayo n'ebirungi era nti teguli mweteefuteefu teguli musaidu likabulihi okukkiriza obulungi oba shahada sawa akaana dhakaran kabeere musajja am untha oba omukyala fa inna kufurahu mazima obukafiri bw'aba akoze oba obujeemu bwe a'adhamu min al-kufri asliyi bubi nnyo okusinga oli omukafiri asliyi yazaalibwanga mukafiri kati ono ate abaddeko mu busiraamu n'avaamu ate oyo obubi bwe oba obukafiri bwe buba bunene nnyo okusinga kwoli yazaalibwanga musiraamu Peetero abantu modula abo ba James at least oyo muguminkiriza okuba ye mu James oyo wanaategeera obulungi bw'obusiraamu ajja kubuyingira ng'ategedde obusiraamu obulungi bwabwo, naye ate ono abadde Ibula abadde Kasimu ate ye n'ava mu busiraamu oyo alagira ddala nti ate mubi nnyo n'omutima gwe tosobola kukkiriza mazima kubanga abadde mu bulungi ategeera bulungi obusiraamu n'abuvaamu. Omuntu modula oyo ekisinga okuba ekirungi gy'ali kumuggyawo n'atuviira kubanga takyalinamu kalungi konna. Namba 6 namba 7 akasembayo betufuna mu hadithi eno istadalla bihadha alhadithi ala anna tariku sala yuktalu bitarkiha likawnihi laysa min al-umur thalatha. Tugamba nti istadalla bihadha alhadithi ala anna tariku sala la yuktalu bitarkiha, nti twesembesa hadithi eno eraga nti omuntu alese sola tattibwa olw'okuleka sola tasobola kubeera nga tumutta ye tattibwa
olwa hadithi eno olw'okuba likawunihi laysa min al-umuri thalatha olw'okuba nswala teri mu bino ebintu ebyogeddeko ebisatu ebiyitisa omuntu omusiraamu nti okuleka swala naye tumutte singa kyalimu ekiri awo twandimuse naye omuntu alese swala aba akoze omusango omunene naye tattibwa olw'okuba nti mu bino ebiyitisa omusiraamu ebisatu tekiriimu ekyeswala. Netugamba nti amma Ibn Qayyim faqad qala fi kitaabi swala nti wawula Ibn Qayyim yayogera mu kitabo ky'eswala wa amma hadith Ibn Mas'ud wala yahillu damu mur'i muslimu illa bihda thalathi yagamba mu hadithi mu kitabo ky'eswala yagamba Ibn Qayyim yagamba nti naye hadithi ya Ibn Mas'ud eno egamba nga gyenva okusoma waggulwawo nti wala yahillu damu mur'i muslimi ila bihda thalatha tegukirizibwa kuyiibwa omusaayi gw'omusiraamu okujjako olwa bino ebisatu tugamba nti fahuwa hujjatu lana fi katili tariku swala agamba nti hadithi yateffe bujulizi gyetuli butulagira ddala bujulizi gyetuli okubeera nga twesembesa okutta alese swala. Ibn Qayyim ati bwe yagamba nagamba nti fa innahu ja'ala minhum atariku lidiinihi agamba nti olw'okuba nti yo yagifuula nti omuntu alese swala aba avudde mu ddiini tariku lidiinihi aba avudde mu ddiini ye wa salatu rukunu min addiini al-a'zam nti swala emu ku mpagi ey'eddiini ezikyasinze okuba enene empagi enene oba empagi enkulu ennyo mu ddiini yaffe busiraamu wala siyama in qulna bi annahu kafira nti naddala mu especially singa tugamba nti aba akaafu wadde fakad taraka ddiini aba alese eddiini bilikulliya aba avudde mu ddiini yenna abatakyalimu yadde nga tugamba nti omuntu alese swala abeera akaafu wadde tuba tutegeezaamu nti omuntu oyo aba avudde mu ddiini bilikulliya yenna takyalinamu yadde akapaati yadde kapoloti avuddemu yenna. Tugamba nti wa annahu illam yukaffiru fakad taraka umudu ddiini ate tugamba nti abatakafadde aba alese ezimu ku mpagi ez'eddiini aba alese empango oba empagi ennene ennyo ey'eddiini omuntu oyo